Kati akalulu ako ne president ne bw'anaaba nga attention ye eri ku ggwanga lyonna kunoonya kake jjukira tubunoonya lumu n'abapaaka ba parliament ate baabusendeza nomination kati za September zivuddeyo mu October za September waliwo akabanga katono kati Ssekikubo oba oyagala otayagala ajja kujja nga independent. Yes. Ate kwokujja be bamu ku yakyogedde nokyogera be bamu abawanguddwa abaagaye bajja kujja ng'ogyeko twaha kagabo yakkiriza tribunal gye baataddewo wezaazibidde ku lw'omukaaga ng'efunye abantu 20 kyendowooza ku Sande ku Mande bakoma Lwakubiri mu butongole naye result z'abantu ezakoma ezafuna oluvannyuma bo babatadde paka lwakuno tuyinza okuweza petition ya 4 oba 5. Kagabo yeti yatadde petition Kagabo yakkiriza bulungi nnyo yakkiriza ne bwe yandigitaddeyo yandikoze eki kati ye tajja independent Magini ko bamukubidde yagambye tajja kujja era yatumye omuntu n'ayozaayoza Mbabaali namugamba ajja kunoonya akalulu ka President Museveni nga bwa naye ng'agamba mwabaddemu ebirumira naye ajja kubinnyonnyola abantu be. Oyo ye muntu eyakavaayo balinga babiri comfortable ne bagamba nti tujja kuwagirani abazze kaakati Ssekikubo ne petition yaani ya Mpuuga eyagaana okuyitawo munnange nga emikono yaginoonya wonna nga bwekisoboka gundi Ssekikubo yamanya okumanya obuzibu bwani bwa Mpuuga tiyatwala miliyoni 5 naye yazifuna mu kashi data mayini balina ebizibu nga bamubanja 3 kati broker wa sente ezo yali Anita Speaker Amongo era yakulembera ne commission ogaba sente bazigabira bana bazigabira bakadaaga ba Francis Butagira basekandi ate abo bafunanga za deputy neza speaker bonna babawa kati lwaki Ssekikubo yesiba kuba n'abataano yalina kyavuga ate ebitaano ebyo nezo ebina President Museveni yazimanyaako ensonga lwaki ba commissioner Obuwa yavaayo n'agamba nti ezayita mu buki mu mateeka ensobi Mpuuga gye yakola sente ezo bazimuwa n'ajjako ez'ebbanja principal oba yali alowooza agenda muwaako akantu kabuuyi naye kabuuyi teyaliiwo ebbango baalitwala mu bbanja principal n'anyiiga n'agamba nti ondyako otya ebbango kakati omusajja Anita nti omusajja ali mu bbanja tumwongereko bino ebina tebimala ajja kusigaza 5 tumuwe 5 asigaze wakiri ekikumuwata olowooza lwaki abalala bafuna 4 anti nangawo kyembuza nti Ssekikubo tigundi yali wanjawulo Mpuuga oteekwa kuba n'amaaso 3 okulaba ebintu ebigenda mu maaso munda mu NRM so Mpuuga chance gy'alina nti afunye omuntu adda mulwana ng'agudde bugazi ne bwanajja n'alwana n'ali akalulu naye ekiwundu ajja kisigaza kugamba kati takyasobola kulwanyisa Mpuuga kati alwana ku survivinga naye Ssekikubo ate gye bamutadde alina kuba n'amaanyi agali extra kugabadde akozesa yensonga lwaki mu petition ye bamugamba nga lwaki yakubiriza tomuwaabira ng'agamba nti oyo tumulese kubanga bwe bamala okuggyawo zino banka za bulijjo eziwola abantu bateekawo zino banka endala ezampa enkoko nkuwente ezo nga zibanja bubi nnyo eziriika abantu kakati sipiika bwazigoba mu parliament n'asigala nga yekka bw'oba togenze mu banka zinene gwolina okwewolako sente nga yazirina ezize zabuliwo Ssekikubo nga y'omu ku bateeka okufuna nga bwakuba banka ye talina wagikuba nti oyo ye tumulese kubanga ye banka ye ate nga gwakuba y'omu ku bayinginiya nga sente zezikoleki zifulume era yakubiriza olukiiko era kooti bwe bagendayo gye bagamba Mpuuga yeewaabira muganda we mbu yamuwaabira oba muyita atya ne bagamba nti sente yazifuna mu butuufu mpozi ono Kiraaka
yalina obuvunaanyizibwa yandibadde abakubako nga technical person okumanya nti zino nyingi zino ntono bwe ziti baali bamukutteko oyo Kiraakato kanso kati kitegeeza bw'olwanyisa ababbi nga bo babbi sikungwa gwe okafiiramu bw'oba ogoba omubbi n'osanga ababbi nga bakusaza ensawo n'olaba abantu nga bagaa nti wuuyo muyambe tudduke tumuyambe tumugobe naawe n'ogenda mu nkuuba ezo bakukubirayo omutwe gwe bakuba noddayo kubanga ne maama Pasisi Namuganza omumbejja we Busoga naye bamukubye akalulu nakati ali mu kulaajana bubaddemu bakalangirire bupya babikyuse bamulangirire naye nga ke balangiridde bamuwangudde ate nga y'omu ku baavaayo n'asayininga mbu Ssekikubo agende so nga ate naye baali bamusensalinze President Museveni yamuteerayo akabega okumuleka mu parliament. Teyateekayo nakabega kokka yayita sipiika n'amugamba ensonga ya Namuganza mugireke ye sipiika n'alaga amaanyi kyateeka okukola ki okugitambuza n'ajjuza parliament n'emusensalinga kati bw'agijjuza Museveni n'agaana okusayininga ekiteeso kyali kiyisiddwa ani agenda okulaba nga gundi atudde wali watuula talaba kimuyiga nakati tewabanga naye abalonzi balina balina olukwe nti Pasisa yaomu ku badde balwanyisa Kadaga ebbanga ddene kati okuva ku sensha gundi yaddayo ne bakwatagana Kadaga naye message tiyatuuka mu balonzi Pasisi yeetonda bakwatagana kati bamweredde ku biri ebikadde Namuganza bamweredde ku biri ebikadde nti naawe tuviire kaakati pulezidenti alina Museeke baggyeewo ebintu bya beauty contest obimanyi baleeta abalonzi mu kitundu mwenna ne mukuŋŋaanira awo mwenna ne mwogerera ku kazindaala kamu audience emu oba olinayo abantu batolina gweyogerera mu abo naye abamu babadde babalemesa nga babagobawo ne batayogerera mu nkuŋŋaana ezo nga babafe beauty contest wagiulabako ku Sebaggala meya eyasooka nga mubeera ku kazindaalo mwenna lumu ne bagamba ono yasooka okwogera ne bwe byali luli nga tetunagana mu bibiina bingi nga tukyali mu movement era bayimiranga kazindaalo kamu muddamu ne mubuuza ebibuuzo kati abantu beetegekera omuntu atamanyi kwogera okumukunya oba gubalaba nga mulabe ne bamuswaliza mu audience eyo n'akola ki ku Sebaggala twatya campaign ye Makerere University nga tumanyi Sebaggala ekingere Uganda gyagenda kulwogerera mu bayivu ne tutuulaawo ne basebuufu oyo wali kakiiko ka Nuupu gwebakamye ku executive ya KCCA Senfu gundi ono Moses Katabu baani twalinga top 10 abategerera ekintu ekyo mu Ugandiko awo ku Kyamu Towers Sebaggala alinawo supermarket ne tukaanya resolution nga 7 naye ng'emu yabutagenda Makerere gye twali tulina okubenkeera tuba tuggalawo eti Mabike najja n'azisomamu n'agaa zonna nzikirize n'esembyeyo sigikkiriza Sebaggala agenda Makerere enkya tumugamba oli ku ki nagaa nti mwe musaaga busaazi ajja kugenda jukira yamuwandiikira nga Olungereza mu Luganda ng'ekigambo akisoma mu Luganda naye nga kya Luzungu byakutte mu Luzungu Sebaggala Sebaggala lesaani obushabani awo wakoma awo n'alanya nagaa nti kati olw'okuba kizingenda kusoma bintu byange wano n'abisoma awo mu Luganda naye Makerere nga tuyinza kuleetayo katemba oyo Mabike n'aleeta baledi waya boyita bakanyama ab'eggaali yatandika dda naye baali baledi waya nga bakulirwa Munyagwa nga bakyala Munyagwa mumanyi Mubaraka Munyagwa Lusaniya kwe twaliridde piraawo Mabike n'alonda ku baledi meya bagundi 3 nagammwe Sebaggala enkya yagenda okusooka okwogera Makerere wali ku square naye bw'amala okweyanjula n'akuba emboga emu mujjeka emizindaalo ne tumubuuza Sebaggala n'atandika ati bakuba kalulu n'agambye mubindekere pulaana waki ow'ekintu kati we nategeerera nti pulaana akati yamanya nti bwe mujjako emizindaalo mwe bakanyama abalala 4 mumusitule
mumusituke mutandika okuyimba mumuteeka ku kibegabega mumugoberere gyendaga kati we twatuuka wali ekyaninga ofisa n'aleeta obupapula n'abukwasa Ssebaggala bw'ati alondeko kamu baali 7 Konyonyi Okulubya Yiga Biriggwa Ssebaggala n'omukyala yali wa poliisi eyava mu poliisi Ssebaggala n'alondako kamu kati enduulu nevuga nnyo abantu nga bamanyi Ssebaggala atamanyi Luganda yagenda okusooka okwogera abayizi nga batamuse nnyo kati mu kukyamuka okwo ono opapula n'abuza mu nsawo omulala ne bamuwa obulala nga bulimu abali abutali Ssebaggala ako kaali kakodyo ka Ssebaggala kamabikke ensi yonna keetamanya kati wansi w'ekimeeza kino kye bayimirirako ng'eriyo omusajja Kanyama oyo Red Wire asitamyeyo yavaayo bwana akutama n'ateekawo ekibegabega bano ne bamuyambako twagala okola nga bagoberera Ssebaggala mitazi nga 10 loole we yali ayimiridde ng'eriko emizindaalo minene giringa firiji gyali gisirise teyayogera ate kati abayizi nga bagoberera Ssebaggala ye yali abaleese yekka ali ku kibegabega bamutwala kati baagala kumanya kyekiddako kumbe y'olwagenda yagenda ku kiroole n'alinnya bamuteerawo neddaala n'atandika okwogera yayogera eddakiika nga 15 bano bagenda okumanya nti eriraale erimuwa omubyamu okugiyimiriza nga kalulu kakoze ekyo ate eryo tebaddayo abavubuka okumanya Makerere yayagala Ssebaggala n'oluganda lwe Tallying center twagiteeka ku Bamuda twayanga eri awo Wandegeya bwe twatalingira polling station zonna ezimakerere tuziwangula mu Luganda Katonda wa oyo ye Mabikke oyo ye Munyagwa owa Red Wire Red Wire eyo kati nga waye myufu era bw'oba omugenderedde tunuulira nnyo ekibiina kye ye muntu ekyamunyagwa ebyo ebya sabotage bulungi omanyi yeewambako n'ateeka omusaayi gw'enkoko mu mmotoka n'afuna popularity kati mulinde ku Lusuniya bw'aba yataddewo Lusuniya message eri eki nti kati abaleeta ebibiina babaze nti guno omwaka oguliko ebibiina palamenti bagenda kugabanayo akasente bilioni 7 mu bukadde ekitundu kaakati bano abatalina bano bajja kuweebwayo abalina obubiina bino obwo bajja kuweebwayo akantu kati bulooka abuulira bano gwoteekawo piraawo gwoteekawo bakuli mwenna mujja kufuna ennyama kuba embaga weeri naye ebikopo bitono tewali masowaani kati ono yaleese Olusuniya lugenda kutega era walulabye nga bafumba mu ffumbiro ng'eriyo basajja beereere nga balya nga bo bokka bwe balina ejjeno waffe bana abalala nga batunula butunuzi kati eyo message nnene nnyo gotera okukyaza jjeno mubuuze lwaki mu ffumbiro ne mu meeza tekwabaddeko bantu bakyala Olusaniya nawuuta piraawo namufu walabayo abakyala emanju eri mu kufumba wali abakyala walabayo naliyo tewatuukayo natuukayo nze kennyini ze nali mu nteekateeka ez'Olusaniya eyo tubaaniriza ku Lusuniya naye wali oliddeko emmere ku Lusuniya era naawe nagirya waliwo restaurant gye bayita Lusuniya Olusaniya nalulyako ku gundi ku table 9 ewooma egindi entinda kale ekyo bwekityo bwekikola ki bwekiri tukyagenda mu maaso ubadde ogamba nti nno gundi bagiwa Munyagwa eki eya gundi ya Ssebaggala kakati eyo netugamba nti nno yawangula akalulu Ssebaggala topiki ati Ssebaggala yawangula akalulu anti kakati olwo tubadde tukyali ku bya Theodore Ssekikubo olutalo lwalimu Museveni ebiseera ebisinga yatera omusuulirawo ttawo naye ku luno alabika yagijjeewo yagudde ku seminti senga yabadde wa ttawulo Museveni ekimuleesa ekimukomyawo General Court Martial Supreme Court gye yajjawo kufuna abantu b'opposition bangi bateekayo kati ayinza okutandika ne ziwa Lieutenant ogenda mu kooti tolina wooteeka muntu mu kooti za bulijjo nga mujaasi assa omuntu
tebamuvunaanye takoze eki kuba mu bbaluwa yagamba tugenda kubakolako n'omukono ogw'ekyuma okuggyako be tunaasanga nga babadde babanyagako mundu nga wekyali alina gye yagalaagalanyiriza baluuka mu Julaayi oba muki awo tujja kubaleka kuba tutategeddeko nti waliwo mafiya pozi nga Sekikubo bamuteeka mu kya mafiya ntibadde ajja kuwuzibwa emundu naye Sekikubo azaalaajana ne Lwasande okumala ebbanga ddene nga amwewerera naye nga okudda kwe kuliko ebibuuzo naye ng'agenda kudda nga independent. Kakati Lwasande bagamba talina mpapula ez'obuyigirize era ne Sekikubo akyogera titalina step gye tugenda okuddako kuba petition essaawa yonna ejja bw'agiyitako ate batalina mpapula tobalabanga abayiseewo mu Parliament. Ate omugenzi Sseggirinya teyagenda mukulu Ssematimba Peter Sseggirinya agenda atya gundi bw'amuwaabira Kidandala agenda mu banka okwewola akawumbi kamu Sseggirinya banka emugamba tetulina garanti nti ojja kuwangula omusango sente zaffe onaazijjawa afuna omunene mu Parliament amuteerayo galanta naye ng'amugamba olukaago ojja kululeeta bikole ku musango guno ogukuwaabira kubajjukira nti yalina empapula z'abawala babiri yamutuulira Olevo mulala ne yamutuulira Elevo mulala nga n'omuguweddalwa ategeera ntalina mpapula naye bakozesa technical ground ne bagenda mu kkomera eno wakitalya ne bagamba osi nti teyafunye saavisi ya Kidandala y'abalooya ba Kidandala naye nga bakitegedde ntakola ki tabirina Katolu bwama muganda wange teyayitawo emyaka gyonna ne bawaaba nga agamba yasomayo mu DD niwe Katolu bwama yasoma ni yayingirako Makerere naye Sseggirinya nze nali naye mu SDP nali kakiiko akasunsula ne tumuwa amagezi adde yasome naye agende ku bwa kansala obutalina buyigirize bwetaagisa era yabugendako naye ng'ayingiridde mu FDC gyava najja mu Nuupu kati bw'abanga Kidandala yayitawo gundi Sseggirinya omugenzi yayitawo ne Kato omugenzi yayitawo manyi niyo n'abalala bana ne mukulu Ssematimba n'ayitawo ne Lwasande Museveni bw'anaaba mwagala ajja kuyitawo ekyo toyinza kukyewuunya kuba pulezidenti yateekebwawo dda tosobola okuzimba empapula zo n'ozigattagatta n'oyitawo fe twagatta eza Ssebaggala akaseera akalamba nga mulimu ne mind your business tezayitawo ekinda ne batulisa gaasi nga mumanyire ddala ekituufu nti teyasoma of course twakimanya kubanze we nali nva mu America nayitirako e London ne mulaba naye namugamba kutwale ku ssomero yantwala ku bukya nantwala netukomawo bwe tutenga ye waffe ate obwo obutasoma nga bwe bumwagaza abantu ojjukira nti bamuteekako ebintu bingi mu kalulu yatta omuntu mubbi simanyi biki abantu nga bagamba nti yabbaffe yali asakira Bannayuganda naye bwe baatuuka ku ky'obutasoma abantu ne bagamba nti oyo ye waffe nebagamba naffe tetukusomanga era wawiranga oluyimba abatasoma mujje twegatte kakati kikola ki omusajja naafu okumanya yafuuka watutumu bano abaali bamuwaana nga bamanyi tewaliwo bibiina biseera ebyo naye nga NRM oba movement eri kuyiga kati bagenda okulaba abafiiriza nga yekulubya yiga nti ne kolera yali aleese kolera abafiiriza nga yekulubya ate noono atandise okupiikinga akati olw'obutasoma bwe ne basalawo bajjemu biriggwa waswa kati mba ndi n'ekigongo ku Massacourt awo ne muganda naye gwe obwa voice bwo bulabikira mu kalulu butaba mu kalulu toba na maanyi kyagamba nga lina gwe libeerako wanera kikataano ojja kulaba abanene konza nti nja kubalabeera mu kalulu njagala mbalabeko nga si kalulu nali ntudde awo nga Bidandya Salya ajja nagenda ajja nga baminisita abalala bajja nga bawiranga 15 nga nze ntudde wali tebamanyi kyendiko naye nga Kigongo yandeseewo okumanya banene baalina ngenda okuyanga bagamba tugenda kutuula wano wansi mu board room ya wansi tuteese ku kujjamu birigwa
nengamba ate wano nvaawo ku sitole nga bagenda muwa ssente bagenda kukola samanya nali simanyi kakati ngenda okulaba nga basusse mu abiri nengenda ngamba omusajja akulira security ya Musa Kigongo wa military tinjagala ombuulireko ebinaavaamu kuba nze ngenda kuvaawo nagamba nange sigenda kutuula mu meeting zaabwe gufuna wootuula obagenda waggulu eri mu boardroom neninya amadaala nengenda mu boardroom kati obatuuka wano nga wafunda ne bambuka gyendi kimeeza nga kinene kiriko ekigoye ekibiseeko wano wansi kati nendowooza wenawulira ebigato nendowooza nti bayitawo bagenda nensitama wansi nodda wansi mu kimeeza bagira ddala ku mmeeza n'otuula mu ngatto zaabwe ntebe ne bateeseza essaawa ezi bbiri nga nze ndi wansi awo nalowooza okufutukawo nga bajja kunzita nakasiba naye nga n'okwagala okulandama bwe tuwira eggumba ligira kakata katonda wange naye ndaba abakaaba kulubya yakaaba n'alemeramu abidaani n'avaamu nga tebinnaggwa abalala ne beekyanga nebirigwa yalimu ne bagaa tugenda kukujja mu kifuba nga bagamba birigwa bwe bafuluma bwe batisanga 11 mu kitundu nga walwayo twatandikanga 9 nzikirira bwe nti amadaala nagenda nga ajja n'empapula ambuuza govaawa ko nze mbadde njagala mukulu birigwa waswa unanga wuli ayingira emmotoka ye nenzikirira naye ng'ono mudduseeko butamanya kiki kyobaddeko genda ku mmotoka mugamba birigwa meeting egenze etya naawe nvaako nzija mu Njiba Times nkuba story nti birigwa agaaniddemu New Vision ekuba story nti birigwa avuddemu kaakati ekuba story ng'ekootinga nagenda yabawa press release nti avuddemu kati ku makya tuli mu postmortem y'olupapula tulina Vision tulina Monitor eyali MD waffe kati ye Katikkiro wa Buganda council Peter Mayiga ambuuza Siraji story ya Monitor ne ya Vision eriwo entuufu mugamba nti eyange yentuufu kyekiraga tolina gw'okwotinga twayogedde namugamba nti nakwotinze birigwa nagamba tombuulire nagala lwaki tewabuuza ku nagenda bano gwe babuuza nemugamba nti nabadde mu meeting naye mu butanwa nga kyonna kyanambuulira bujja kuba bulimba meeting nagibaddemu mu butanwa naye mbabuulira amazima engeri gy'obadde mu meeting kyali sinagamba Peter nti bwe tunaazuula nga story yo yenfu ogenda kufuna ekibonerezo bandi awo nga birigwa aleese ebirango ku CBS tisinavaamu ngamba Madiina yali kasiya nampako kopi y'ekirango photocopy nenjitwalira Charles Peter Mayiga waggulu ebulange twali tukyali bulange nangamba oli infact nsobola okulya ssente za Charles Peter gyali emitwalo 5 ekyo nenkiwona kati bwenkiwona Vision nefuna obuzibu birigwa akyali mulaale ate nga yagambye yavuddemu ate nga olaba obuzibu bw'amawulire so si yesobola okutomeza Sebagala wamala okulya obwa meya n'ayita baddungu ababagagga n'ayita ono mukyala we ye naava n'abalala ttiimu ye ne bagenda ebweru mu America kuleeta gundi ebyuma bya kasasiro sorting akasasiro n'ebirala ne bamukwatira eyo olunaku lwe bamukwata nafuna information nenkubira Masias Nsubuga eyali personal secretary bagenda naye nangamba Sebagala tebannamukwata bakyali mu meeting naye bw'anaavaamu nja kukubwa nenziramu nemukubira nti bakyali mu meeting enkeera nenkuba nti Sebagala tebannamukwata Vision nekuba nti Sebagala bamukutte esooya yange yali nfu olwansubuga eya Vision yali ntuufu kati era okwejjako ekintu ekyo kyannuma nnyo okunkubisa story ki enfu wenagenda nentandika okulaba Sebagala Nason w'amasannyalaze nendaba ddungu ng'akomyewo nenjogeranga ne Saala ojjukira gundi ono yani ono omusomesa Saala Nkonge yali deputy nga bakubira Sebagala essimu ne bateeka mu loud nze nifuna amawiri nga nkuba amawiri ga kumwaga Sebagala okujjawo kiri nga Vision tegafuna
kati vision bwe yatukubira basindika John Kakande e London mu kooti New Vision ng'erina capacity. Yes. Nafunye n'amawulire ggulo Kakande yafiiriddwa sister we kitalo nnyo oyo n'atukola ki n'atukuba kaakati yali news editor naye ebiseera biri nga senior reporter batutumako mu Njuba Times okulinda Clinton ne batugamba temukuba story mu Njuba Times. Vision ne Monitor binaalekawo bye tunaakola ki ne tugenda basatu senior journalist Kimera Asuman Nakendo nange ne photographer Vision neleeta ba journalists ab'amaanyi mukaaga ne ba photographer aba bana nga embassy yatuwadde ekifaananyi katase foto gye tugenda okukozesa naye ffe netugamba tujja kuba ekyaffe wali ku nnyonyi. Clinton yakeerewedde dakiika 3 bwe yajja ne batekako ekitaala bwe kiti tewali kifaananyi kamera yajjayo kifaananyi kya Clinton. Twayoleza ku Vision gundi Diamond Trust nga bivaamu black. Kati bwe tuvaayo ne ngamba bannakendo nti Vision tegenda tulekerawo angu tukubire Monitor gitwale tukubira first page egikole ki egireke eya twalina lwali Balingo paper Oluganda ne Oluzungu ne bagamba batugambye tukube nga ati amugireke ne tukuba story ya Clinton mu Luganda ne mu Luzungu. Kumakya tujja segundi n'asanyuka nnyo ani Mayiga n'agamba mwakoze omulimu gwe tubadde tuki naye nga obudde bwe twagukoleddemu speed era nampaayo 5 ezo sebe gwe musaala gwe nafuna ku Njuba Times tebasasula musaala tebakwako ku musaala tebaatuwa ffenna era baaluggalawo ab'amawulire abalala ne bawaaba nze ne ngamba omutwe gwange ngulira ne ngenda mu Monitor. So eyo story yaffe yatundo ssaawa 4 nga Njuba Times akoze eki aweddeko kuko kuba twavuganya n'abasajja baki abanene. So Sebagala yali soosi y'amawulire n'okudda kwe nga akomyewo ku Uganda twamulinda mu nnyonyi emirundi 5 kati we nali simusuubira nga simanyi nakumanya nti ajja kyali Sonyango boy asanga mu newsroom n'angamba genda Entebbe Sebagala akomawo naye nga nabyo ngenda okukolako bifuna nensooka nkuba essimu ku Sabena ne bangamba tetulinaako linnya lya Sebagala ku nnyonyi nentambula bantuka ku Green Hill nga naye musajja ono bw'anambuuza lwaki saagenze nenzirayo ne mugamba nkubye ku gundi essimu tekola ki Sebagala taliiko naga nti that is the story I want omanyi omuntu okwesibako kati yali ampanga emmotoka nampa n'emitwalo 3 ez'okweyambisa kati bwe yaŋŋamba aleeta vocha nepandika 8 mu kifo kye3 nga njagala agingobye agobe n'atunuulira n'amwenya n'agisayininga 8 nenga nti omusajja ali serious ayagala story tutuuke kajjansinga Sebagala agudde Entebbe kisaala kiki nga poliisi batugamba yatuuse dda ate yagira mu nnyonyi gye baŋŋamba nti aliimu kiki lwaki bakola olukuubo era twava Entebbe essaawa 8 2 ez'ekiro twatuuka story nagiweereza ku ssimu twatuuka ekibuyaawo ku 9 kitundu ng'abantu bali bati tobalabanga ku muntu yaliwawo nebalaba ne bagenda paka Kisaasi nze ne ngende ewa ewuwo newebaka eggaba kati mu byobufuzi mulimu omuntu ayambuka naye bwagwa toyinza nakumanya gyagudde kimu. Sebagala yalagirako ku Besigye naye yatuuka ekiseera n'agenda n'anywa ku mazzi ga NRM agakaawa ebintu ne bimugabukira yafiiranga amasannyalaze aganona magere. Ate President n'amukiina ekifo nga talina buyigirize n'agendayo ne Parliament ne vetting committee nekola ki nemukasuka balina obuyigirize bwe bumu ne Abdul Nadduli vetting committee nemuyisaawo Nadduli yayogera amazima yaganze nasoma yasali nabifubete bina lwana mbadde ku bwa chairman n'emmotoka ne baginzijako kati ntambuza mumpendiyeko oba niyinza njagala kulya kuki ku keeke jukira Kadaga yali avetinga akulira vetting yali amukoleddeko ekintu kimu nga bali mu meeting ne Museveni n'olanya ne Kadaga n'amugamba nti Kadaga bw'olaba ogudde ono president yakulwana nga bali direct nkubuulira era bwe byali Entebbe bwe byavaayo nali kusimba lwe balonda akamyufu
nkola analysis ngamba nti Kadaga ajja kuwangula kuba alina aba independent bangi, alina n'aba opposition, alina ne mwena yali akulira security ya Kadaga bamuyitanga Azira. Nankubira nangamba omukulu agambye tukuwulira ku programu yaffe yo okusimba nti n'aba opposition n'aba independent abalina bonna kumpi 99. Muga kinze kyemanyi kyeki bw'aba balina kyekisinga ki obulungi. Nfuluma mu studio kusimba Bukoto. Brigadier nga parkinza awo nampita. Yawumula kati. Nangamba omukulu awulidde analysis yo president. Agambye analysis gendo gikolere DP. CNRM. Akalulu kafe kagenda kuba kakiyekera. Indeed bwekyali. Ojukira nti Olanya yafuna 19 n'anyiga naye nga Kadaga agenza akaaba. Kazi namutwala neyekweka. Museveni anoonya Olanya ekiro, tayebwa ekiro. Namugamba biveeko ngenda kuwa ekifo, namuwa ekifuuyo. Kadaga namubula nakubira nnyina nagambye omwana wange nga bamugambye nti agenda nakwetuga. Nkomyeyo omwannyinaze biri byawedde muwa ekifo, kwe kumuwa ebifo mulundi gumu. First Deputy Prime Minister and Minister wa East Africa. Kati bagenda kuddamu lutalo lwamu lwa Seeke. Isho lwa Seeke. Kuba kati yamulaze nti alina asobola okulagira. Akyalina capacity. Era abantu be bonna abadde balwana Mongi babakubye. Kati alina kutuula wansi Busoga agitwala atya. Newankubadde tajagala nnyo naye ayagala kugattako. Kuba amaanyi ge galiwa mu Western ne mu North. Eastern si nnyo yonna. Mu Busoga wafu. Bwakizannya ki obubi. Jukira mu Buganda twalonze batono. Era mu baluwa ya President Museveni baira gambye balonze miliyoni 9 n'obutuntundu 2. Ku miliyoni 18. Gwogamba balonze bonna babadde NRM balonze akamyufu. N'ababadde Kololo wali abagenze nga bagenze kufuna PDM miyoga na biki. Eyo namba bakola ki? Kati bwe kibanga NRM ina miliyoni 18 mu butuufu. N'abafu bawandiika. Gakyalimu. Ekyo kitegeeza ki? Nti mu Buganda nabadde ku Bat Valley saawa 6 nga abalonzi tebannawera 10. Naye nga okulonda kutandika nnya. Nengenda ku Nkuruma. Mu Central mwonna. Tanapo yabadde watono waliwo omuntu yawangulidde ku bulwana mu bubi. Naye nga mu Western omuntu awangulira ku mitwalo 4. Kitegeeza nti Museveni Buganda ajagala ebeera awo. Ne Buganda nayo yamuvaako. Ne Buganda nayo yamuvaako. Kati abadde abala gundi Busoga n'eri. Busoga ekibalo kyayo Kadaga yakikutteko. Kadaga yakirina mu ngalo bw'ati. Kuba Buganda oleetaani nga namba 4 mu NRM bamukubya akalulu bwinyi. Burano nisimanyi kyagenda kuddamu kwogera kuba yabadde agamba nti Kadaga alina kugwa. Kikuba naye byabadde ayogerera ku mpuuga. Nabyo bibadde biwanvu. Yamutuuseeko so bw'oba otega amaggwa manya nti naawe oyinza okuyitawo ne gakufumita. Kaakati byonna tubiwulidde. Muganda Omuyanga Lutaaya ne bannamawulire abalala Katerego mumanyi. Bo nga bayisiddwa bubi nnyo. Katerego no owa sports? Katerego wa akubiriza programu z'ebyobufuzi ku Top Radio. Obuzibu buli bumu. Muyanga Lutaaya bamutaddeko ng'akaabo baba alese kali akatamala emirundi ke yali akabirako amaziga agajjudde. Ow'amawulire asobola okuyita mu kalulu. Yali asobola ebiseera biri. Kuba abamawulire tetulina ssente. Okujjako nga bakukutteko. Waliwo akutteko. Nze nzija mu kalulu akasooka ku bwa kansala nga akamyufu kawedde siriimu. Kati gutwalonda kyagaba naye yamuvuganya ne batandika okwevuma. Ebigambo ebitayisika mu kamwa. Wakwata etegwa. Kakyagala n'agamba tikiti ngisuddewo eya DP. Sobola kugenda mu bivumo bweki. Ebyenkanidde awo. Kati ne bandeetanga substitute. Nga nasibiri nako. Nenzikiriza nkole ki? Ogikwate tiketi. Gikwate. DP yali amaanyi ebiseera ebyo. Kati we nkwata tiketi nga nina ekizindaalo kya Sebaana kimukalakaasa kye ngenda okozesa mu campaign. Era ne neewandiisa n'abantu aba basatu.
gwevuganya naye nga alina amuteekamu ssente bamuyitanga Baker Serwamba Lord Councillor. Yali ayalaga wa Serwamba. Yafa. Serwamba yafa. Kati ngende Congo olutalo tusangayo batusibirayo ne batuwa ka 6 seater katuzze abayekera ne bakakubira ku lusozi tujayo emirambo biki kati ngenda okuba teri masimu kuba ku satellite phone ya president w'abayekera Busanya Mwisi nga banga tusigaze ennaku 3 ngende kutandika campaign ningamba omusajja nti nfa nyamba nampa zimamba nizimperekera paka Mpondwe natuuka kiro nzokuwa ku macyange bule ennaku ezi 2 abantu bange ne bamanya ne tuyisa omugundu omwo muki netulamu ba meeting aba candidate baganze nekizinda tujja koyisa kino ko gwe twali tuvuganya sonsa nti ani akoyisa mu kalakaza nze nina ebyuma ebiringa fridge leta mitwalo 10 tukuteekeko ne baganze jja koyisa kizindalo kati mba ntandika bwenti olunaku lwa nomination lwennyini sonsa nayisaamu drive n'ekimotoka Kiwanuka Limited wa Gaba Beach na ntumya nangamba gwe bibyo biriwa nganda bebya opponent wo kunze sirina oli musiru gendo funero ole singo obunene nkuwe byuma nengende wo musubuzi mulamu wange bamuyitanga Kyala Mayanja nampa fuso netukako ebyuma netutandika olwo abana abali bagaye munadduka ndi Congo nga balaba omuliro gukoze eki gukutte tukubye flyer tukubye biki baana biki Lukwago nampa emmotoka ono Elias Lukwago Councillor kanampa open roof Pajero kati nga balowooza nange nina ssente kumbe naawe wetetenkanya baada yasooka twagikuba ku second St Denis awo ku Cape Town waliwo ekibangirizi kinene naye ngaoyinza okulowooza presidential rally kati opponent ali wali ne lole nange ndi wali ne lole tulina generator wansi eno zibuukula generator yange neefa nga rally tennatandika campaign manager bamuyitangani nagenda alaba omusajja manager wa opponent nanga nti tuwe ku generator nabagambye emitwalo 10 muleete kati nadduka nasala amagezi nafuna eya pastor Kasirivu etugiteekako tuba bamaze tusote ani atandika ani addako ebyuma byabali nabyo ne bifu ne bajje waffe mutuwe ku byuma tikoze 10 babi bajjako ebyabwe ngetebogedde ne twogera tulina kadodi ekera nabo ne balina kadodi netufuna bandi nabo ne baleeta bandi buli kitwaleetanga ne bateekawo tiimu y'omupiira Sunsa Cup netufuna ba player ba Beero Kano babiri netubagulane batrebere goolo nze nekweka awantu naye nga webakuba goolo esooka ne bampitayo nenvaayo nezijja ku kisaawe netukubeeyo okubiri ne bakubeemu kati agenda okugaba ente n'agaba ekikopo abaana nali mu senta nga babali eri nga ebuzigo ku ssomero omwana captain olwafuna ekikopo n'asituka n'abaana banene bajja bakimpa wano ne bakikukwasa kabuya akali awo polisi yakataasa mutwala w'ekikopo kyaffe netwetola kawuku yonna nga gwo kirina kati ne bategeka kaliyoki nga tubuzaayo nnaku 2 akalulu kabeerewo ne bambipisiza mu Gomesi mu kageeti akato nenyingira mu bantu wayingirira mu Gomesi nga tuguze omuyimbi agenda okuyimba oluyimba lwaffe bwatandika olwaffe nenzija mu Gomesi nengenda mufuuwa kaliyoki neekomaawo awo nyinu yakoma kali tekaali kalulu kati tugenda okulonda erinnya baali bakola display sembayo ng'erinnya lyange teririimu nengende wakabwayi nampa omuntu commission nemugamba njagala gwe wenyini liri baaligyemu nga commission ne balizaamu kati wenzija ku polling station natambula nga 3 nga terinalira baga ntaliimu nengenda kuyokuna nga kweri nali manyi LOL yes bagenda okubira si eriyo nga babalaga nti lyeki lyeriyo mala okulonda nenzira mu motoka balaka bavuganga ne ku motoka mu kadodi nkola omukaaga nga tebakoze erale yasemayo yali kawukunga ekumiddwa patrol nya nga bagala tukuva naye nga sente zebayiwa muli era twatambulako eyo ekawuku nga bwa kansala bwe mutalwanira netusanga abavubuka bana nga bavuyeyo babawadde obwetaano etaano bupya naga batuwadde sente naye tugenda kuwa akalulu naye nga oyinza okikiriza olunaku lw'okulonda kati
limited nga mpadde sente za patrol z'amafuta bwengendayo ku ssaawa 10 naŋŋamba nti biri bitya koze sente ziweddemu naye bakola abaana mu mafuta temuli nampa emitwalo 2 yalina mitwalo 5 mba nfuluma ku gate nanga jangu na zino zitwale bwe muwangula akalulu pata eri wano mu beach gate tugenda giggula kati nagenda okulaba time y'akalunga abantu bajje tuwangudde polling station muga saagala bigambo njagala DR form negaya n'okwegayira mu nju nensibisaawo kakoodo olugi baalumenya nga tuwangudde ne bansitula paka etwetoola tugenda okutuuka mu beach ng'ejjudde bweti netugenda tukamira mu maaso ga limited nze yaase yantwalayo n'abalala tumwebaza n'agenda akwata akazinda abantu bafuwa omubisi wano tuggalawo ssaawa 4 naye tukkiriza alina sapatuwa alina biki alina ebikoola alina tugenda n'alangira agenda tuwa enteezi ku pate yange pate tugiraze olunaku tumaze okukkiriza Dr. Semogere Kawanga akkiriza okuba omugenyi omukulu Katikkiro Mulwanyamunyi akkiriza okuba omugenyi ow'enjawulo tugenda okutuuka kunonayo sente z'ente nga limited agakyama ennaku ndowooza zongereyo kubanga abadde ebintu byatambudde bulungi byatambudde naye kwata emitwalo 8 genda oteekemu ebirango ne mugamba zinanaffe mu byobufuzi ebyaffe emmere yaffe mu bigambo kasita tufuna ekisambi ky'ente ku high table tukole pate nanga mwagala kunswaza ko ffe nedda tukkirize nga sirina bwenkyusa Katikkiro abantu ne bajja ewange basobola ennaku 3 balinda nte nga teziri balaba kisambi kyonte ate twagifumbirawo wange okulwana okufunayo sepiji egenda ku itebo nga tugula bakanyama nga abantu bagenda bagirirawo naye twasanyuka bidongo so ebyo byali ebyabufuzi ebyaffe ebyabannamawulire kati munnamawulire atalina sente ogenda mu kalulu oyo gundi yalinako entandikwa naye okalulu saali tezinaba kujja muyanga lutaya semuju yalina ku sente olaba ne tambale yazirina naye kamukuba yali avuganya meja ewaabwe Kigundu nagendayo ku lunaku olusembayo nga tulina abantu nga 8 abantu aboogereramu pikipiki najenaga muli basiru eri abantu babiri ku church muli wano kubana abataweza kalulu n'atujja wano n'atutwala eri kumbe bamuteeze bali bantu b'opponent we era bwe yatuuka ne bakuba enduulu ne bamusitula mu bbanga kumbe abantu bamufumita ebikwaso bamufumitanga ebikwaso mu kabina n'agamba naye mundeke esente ziri munozere ng'ebikwaso ne bamuyisaamu ebikwanso omanye ekibeera mu kalulu twamutuusiza mu ddwaliro najja n'agamba sente nzifunye kati ntwala bikoyini n'afuna ebikoyini eby'ebitaano bisawo oba 3 nemugamba sente ezo baati bajja kuwa kalulu zireke otandikireko yagaana era bwavaayo ng'akalulu kamukubye ne sente talina bakwano be basudiiru balupere gundi ono omulowoozo w'amaati nayingiri baamuwanga ku sente n'atandika okuddamu buto akalulu teyakaddamu akalulu okamanyi kati bamuyanga lutayo bali omanyiiwo kateregga omanyi waali waliwo munnamawulire ono wa opposition bw'atalwana nnyo yani oyo abadde akubiriza ku NBS Zambaali ayinza alimu n'ono owa DA n'ennupu erinayo ano omukulu Kigundi so bw'abanga omulimu yagulese nga teyeetegese kiyinza mubeere ayinza okufuna frustration ennene ab'amawulire akalulu kaali nkanyuma luli ng'abantu balaba busobozi nze nayina ssente niyo olaba nange kannema kuba Kateregga oyo mulaba abadde aludde mu mawulire muyanga muta siniya toyinza gga nti obwompi bumulema simanyi kyamukyusiza kudda oba omugenzi yali amanyi luli yafuna obuzibu frustration omusaasira jjukira nti bamuteekako costs ne bamusondera ssente yali tasobola kudda mu mbeera mbi kakati Malende akomyewo bamulinze ku kisaawe Entebbe ne bamukomyawo ajja ataase kaadi ndoza tumalize ne Malende abantu b'ebyobufuzi tebali feya Malende yadde alwadde tosaana muyisa mu mbeera eyo kumumma kaadi ekyo sikimanyi nti bagenda gimumma naye oba naagimumma waliwo abantu bebawadde kaadi nga kati teweebuuza ne gye balaga tebagenze na mu kamyufu nga enginiya balimu ezo ye yagifuna baagala afiire mu nnyanja mu kifo ky'ekiriro nga Waiswa mufumbiro bubajja eri ne batwala erubaga ne batwala Nakawa kaakati Lubongoya omukyalo oyo
abadde alina waali era nga walungi asobola okuwangulawo either ku bwa kansala oba ku bwemupi ng'asobola okuwangula abo abaliwo bamusiri mulya nnyama naye talina mugongo yagamba agenda kuvuganya Jumuiya n'avaayo nakomawo ate ng'ekomawo ku bwemupi ebiwandiiko bye nayo olina okutunuulira kasengejja akaliko abantu bali basebuufu ayinza obutakola ki ne bwe byandibaddewo mulimu abalina ssente nga tebali ate mu nuupu baali bagenda kufuna kaadi ya nuupu nga muganda wange Sebaggala yani Latifu si Latifu ali eri kwa meya waliwo muganda wa Sebaggala kati abasinga ssente Ntege oyo ali ku standard naye yiye alina za ambulance ziri awo zirinze kunoonya kalulu agenda kuwe mupi era gye yali luli agira ku kadi yali baali bagenda muwa nuupu naye n'aba n'omumwogo oluwewere n'ayogera engeri gye yali agenda ogifunamu ku ssaawa envanyuma ne bayita Alan Sewanyana ate kati Alan Sewanyana yadde akola olugambo kumpuuga na biki tewaliwo suubi yajja kukwata ki kati Zahara Luyirika aba muwala wange nze namuleeta ku bwa youth Makindye ndi deputy mayor wa Sebaggala era najja ng'alanda paka watuuse ku bwa sipiika naye simanyi criteria ki nuupu gyejja kukola kuba bagamba nti ku ground olina okuba ne 60% bagibala batya bagenda ne babuuza kati olina kubuuza Malende bantu ki bawolereza ku bwereere mu district yonna e Kampala despite nga mulwadde afubye nnyo okulaba ng'akola ki ne bamukuba paka lwamukubidde mu parliament luno lwebayisa etteeka ly'emmwanyi lwebamuddamu envunula bibya jjukira bakuba abantu nga 3 n'omu baali bagenda muleepinga nga bagyeko amataala abamawire babasibidde ani yali agenda muleepinga mu karuumu abo abasirikale be baleeta te wali bamanyi gye bava kaakati bakambwe omukyalo oyo yadde ono muwala wange kiba kya bulyaza amaanyi okugamba nti Malende bamumeka ono bafune we bamuteeka bafune gwe banyigiriza mu constituency oba ku bwa Lord Council oba ku bw'MP ono bamuleke n'obulwadde bwe nga Museveni bwaleka Moses Ali omanyi yawangudde akalulu nga asumagira yabadde na bamuvuganya yabaddewo wabaddewo muvuganya ene nga talina kisoyi yamuvuganyiza ate kisaaki byobufuzi mulimu kisa abalonzi be bakola naye kakati omuntu nga Moses Ali bwakuwangula mu kalulu nga weesimbye naye gwe kennyini gwe bawangudde gwoswala n'enswala okusinga abalonzi gwoswala gwe bawangudde abalonzi abagendo abatasaasidde muntu nti ono tumuleka anti bagamba waakiri oli okusinga gwe tukira nti gwe baba bakutadde ate mulevo eba protest vote yennyini eba protest vote eyakaasa mmembe gwe tukiraba ekyo kati ndabye Malende ng'emmotoka ziri mu kutambula zidduka emisinde ate okumanya Malende ali ku ground bamukoledde ebipande ebifaananyi nga taliiwo ne babitimba ne nomination nga taliiwo byonna babikola taliiwo kwagala okumunominatinga wali tebanamunominatinga naye ababaddewo baadde baliredde okumunominatinga n'ekifaananyi ki kubanga ndaba banominatinga Besigye ng'ali luzira nga tonejje n'agambye nti tewali tteeka ate deputy n'agamba weeriri ne bamunominatinga kakati ne Malende bw'ati ndabye convoy y'amaanyi nnyo emmotoka mpitirivu muwala wange alina kwekuba mu kifuba adde kuba bagenda kuwanyisa ebigambo ebigenda okukutula mu Kampala ng'ate juzi mu kusonda fundraising yawaayo miliyoni 10 Luyirika ekyemiliyoni 10 zino nti an issue ateekwa kukiwaayo abadde tafuna mu wa sipiika afuna miliyoni 15 omanyi deals bamugamba zakutusobola zibamuwaayiriza nti awo mugundi mu chambers akutudde ddiini mpitirivu nnyo simanyi nze namuteekayo naye simulaba simuwulira tazza muzigo saagala azze muzigo naye nokumbuuzaako kikulu kakati kubanga eno ku ddaala gy'ava gy'oli omu ku abo abamuyalinnyirako obuuzaako bagundi bayinginiya nga yinginiya bali mwezi amala okusalawo nti ngenze mu nnyanja ate ngamba nvuba ntya jaketi eriwa pa ku magezi emuga nti ekintu wakiyingira ate nali ngenda gamuwa naye nenfuna koligi wange fanfwe service without colors Ibrahim Kasozi nga naye akyagala Ibrahim Kasozi bannange ye
ye candidate waffe w'amaanyi bwe tulinawo ate abantu tebakimanyi nali ku mukolo ogumu recently nga waliwo omulangira Kasozi ne bamugamba mulangira ojjukira luli Latifu nga bamuwadde kaadi ya Nuupu mulangira yamugamba nti nze mukuzawo naye kino si kyabukuza akalulu tugenda kawa Erias Lukwago gweddayo eryema agenda okuddayo ng'ebintu bifu noono bamugamba ebigambo bye bimu nti Lukwago tukuwadde emirundi 4 nga basiraamu banno kati twagala kuwaako ono Ibrahim Kasozi kakati kigenda kubeera kiki jjukira mu Kampala NRM teyagalangako kuwangulamu naye yagala friendly force nga bwebabadde batalwana Lukwago bbanga lyonna nga baleeta bano balagaddigo bagenda okuwa miliyoni 5 ng'alina amabanja ga miliyoni 3 n'akozesaako ebipande bya 10 n'ekikumi n'akisigaza mu mpalo n'atambulira awo mpolampola n'afuna emirembe badde baagala Lukwago nga balina bye bayisaawo wali buli balonda ba leaders mu Kampala babatwala eggulu condition nti mugenda kwogera kino naye wano mu CBD Central Business District Kampala mukubawo laadi twagala laale wonna ebyo baadde babituukiriza ne Lukwago yayagala okulaga byakoze yaluteeka mu State Hall munda olukiiko wali olabyeko laale yonna mu Kampala Kawempe bawuwa nga ya Nuupu MP oba meya sigirabangako kati eyo ndagaano etali mpandiike ate nga bajja gituukiriza wabaddewo n'omwami ava mu presidence omukyala ava mu alina ofiisi wakola tumumanyi na mulimu gwakola nga ajja n'ovuga n'ekyo tekiina fuye opposition amaanyi yagajja wadde kati Kasozi bagamba sali musale ya muleese ekyo sikiinaako bugambo era ne ssente empitirivu zasasanya PFF ye muleese naye manyi friendly forces yajjidde ku PFF naluli yagamba nti service without colors nze nali wa FDC sinze nali omu ku bamobilizer be era nakati tuyiwa akalulu egaba ku secondary negaba wali ku musenyu ne kansanga boxes polling station 3 omukyala yali mu motoka ya UC nga ina brigade ya wano nampita bwati ngamba siraje nkugoberera oli critical naye oli positive naye bukoze bubi okuyiwa akalulu ako konze tusanzemu obululu boxing since mulimu obwa president nga tete tulonda president leero mulimu obulala obutikinge mwandironze nemukaddamu nemuddamu ekeera konze ate nga nemulonda kali aka president ekeera konze nga bwino kwali kuno naganedda oyo mwami Kasozi wammwe naye naffe waffe tumumanyi kimwagalamu eriyo abagala Kasozi nga Kasozi nga si ba FDC ate mu FDC Makende tebitulina bawera nti bali awo nga bayagalanga PFF bayagalanga Yusufu Nsambu nga teriyo basipi bawera 10 kituufu nga bayagalanga Kyanjo nga teri bajema bawera 10 kituufu ne bamwongera ebisanje bibiri taba kulwala n'ekyokusatu yaleja kikwate ku Kyanjo yali akifu ate mutabani we najja ne bamukuba yampita awakaawe ebuziga nanga ndayita mutabani wange ono nemugamba eyo nsobi ogikoze tajja kuwangula nga lwaki oyogera bwotyo nti bali bawaggalanga gwe sooka omuteeke ku LC 3 5 ajje ng'azimba capacity